Nade kodi ojimuteeka mu nakimanya namanya batwagala omuntu yali kudda mu kitundu okubeera nti obulamu bw'oli bwe yatudde ayinza n'okutwalira mu bulamu bw'abalala era twagala aleme kubeera nga bwe bamuba bamusalire ebbanga ddala nga bamuggye mu bantu aleme kudda mu kitundu tubeere nga naffe emitima gikkakkana. Ekyaliwo nali waka mu nnyumba nga neggalidde n'omwana wange kati najja ngadduka ng'ayita omwana we bamuyita Kajjo agamba Kajjo jangu ontaasa abatemu bakola ki banzita nemandula oluggi nenfuluma nemagamaga nga sibalaba nenkuba enduulu kati bwe nakuba enduulu muka mutabani wange n'adduka mangu najja nasanga nga yeesigamye ku ttooyi bw'ati kati nze nagenda okwetooloola nasanga avudde ku ttooyi ng'agudde wansi nemukwata nemubuuza obadde ki taata w'abaana naye nga takola ki nga tanyiga paka abantu we baakuŋŋaana oyo mutabani n'akubira ab'emmotoka ne bajja ne bamuteekamu kumutwala mu ddwaliro teyatuuka naye embeera gye tuyitamu tweraliikirira tumanyi naffe bagenda kututuusaako obulabe n'omusajja bamututte Naggalama teboogera mazima tebakola bwekanya tuli ku bulumi bw'amaanyi yatulekera abaana abato tebalina buyambi tebalina mwasirizi nti balwadde n'abamukubira essimu najja netumulinda ffena nga tutudde awo olwavaawo omusajja n'asituka nalokanfumita ekifo ate omusajja yaleka abaana abato ye tusaba gavumenti etuyambeko kubanga abenaggalama tulaba tebafaayo muzibu nnyo abaana obwana batuuka batya okulwanira ku luzzi bo bennyini abeewuwe ne balwanagana ate n'agamba nti owange yakubye omwana we nampa waabira kugombola ne bampita essaawa nnya n'engenda tugonjoola ensonga ezo ez'abaana ezandibadde wansi eno mwero ziggwere oba abazadde n'abazadde omwami n'ata kumukwete n'ataleka okulya ebisolo byange okulya obunyu ng'agamba saategedde ndi oba bubwo satu ayagala tuliyirira obulamu bw'omuntu babusasula wazituwa kitaffe n'addamu omukka tetwagala natuula ku mmeeza naye wabula agende wajja ateekeddwa okugenda agende gavumenti etuyambe gavumenti mutuyambe tubeegayiridde mutuyambe kuba twasigala bamulekwa nga waliyo n'obwana obuto bwe mutalabye singa bubeerawo kyekisinga obukulu nga famire ate n'ekyalo kubanga omwana ennyini mukufa yasigalira atiisatiisa ekyalo kati tubeere mu kutya buli kaseera ne poliisi enyini tewaliwo nsonga gyewa nti yeeno yegamba nti no kati tugumire ku ki Senoga Sulaiman muganda w'omugenzi Sande Edward mukulu wange yattibwa mu bukambwe tayomba na muntu takola ki naye abatemu bamulumba ne bamufumita ne bamutta tusaza amagezi gonna ne tukwata n'abatemu tubateeka e Naggalama naye Naggalama nga poliisi etuvuvuba omusibe mulina tetukiza mulabako temujjawo ku muntu ajja alina kweyongera tuli mu bulumi bw'amaanyi nze nasigalawo nga mutowe twasigaza abaana tewali buyambi bwonna ate tutya Naggalama tuvuvubye nnyo tetumanyi oba yabawadde enguzi okusobola okuba nga bamukuumira awo ngenze nakolokya nakamala kuno emyaka 2 nasanga kuno mwannyinaze oyo naye wotufa okubala najja kuno abadde anjagala nnyo nga ntwala nga mwannyina
naye naluma nnyo okulaba nga afiiridde obwereere mu bintu bye tutamanya. Eraliikirivu bw'amaanyi nange bakankuba buloga ku Sande. Nyumba twebaka ogugumuka n'ogamba oba bankimye. Tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi bwa musajja. Manya nze Nasinde Alese. Tulina ennaku nnyingi okuvibwa akatala waffe. Omusajja yamututseeko yamuddeko wano ewaka yamufumise katalina musango abadde musajja wa kisa ayagala buli muntu naye munnaye musajja yamuse. Kwamvujjo William mutani w'omwami omugenzi Sande Sengendo Eddundu Kyampisi Mukono district. Taata wange yava mu bulamu bw'ensi eno ennaku z'omwezi nga 13 Ogwokusatu 2025. Oluvannyuma lw'okulumbibwa abatemu abamusange waka abamukubira essimu ne bajja ne bamufumitira ewaka mu bukambo bw'ekitalo mu nnaku ey'ekitalo. Naye twakola ng'ekisobola famire ne tusobola okubanga tusobola okunoonyereza nga tukwatagana n'abakwasi b'eddembe okunoonyereza omutemu yasobola okukola ki okujja ku taata waffe mu bulamu bw'ensi eno. Era eky'omukisa omulungi twasobola okukola ki okubafuna. Mu bafuna babakwata ne babatwaka ku Naggalama police station. Kati ennaku ziyiseewo 3 okuva babakwatanga naye fayiro tutuuka ku fayiro bagamba bakyanoonyereza bakyalina okukola investigation ezigenda mu maaso. Ffe nga ffe abaana ne famire tetulina buyambi bwonna bw'amaanyi naye wetugezezaako leero kubanga baatugamba tulina okugendanga tugenzeko ku poliisi leero e Naggalama naye kyetusanzeyo tekibadde kya bwenkanya okusinziira abakulu ba poliisi y'e Naggalama kye batuzzeemu. Era tuvuddeyo ng'emitima gyaffe minyikivu nnyo ate nga tukyalina ennaku y'amaanyi kufa kwa taata waffe mu nfa embi ey'ekitalo gye baamuttamu. Naye omutemu ali eyo n'okweswa nti ayina ali mu kubalaata ku kikolwa kye yakola. So mu nsonga eyo mwe tusabira bonna bekikwatako ab'amaanyi okusinga ku ffe bajje batuyambe mu nsonga eno. Faffe tetwemalirira ffekka nga ffekka na ffekka. Nze Kuteesa Emmanuel nkola nga vice chairperson ku kyalo kino kyennyini eky'Eddundu. Era ku nsonga eriwo kati gyenjagala okunnyonnyola twafuna ekikangabwa ekinene ennyo ku kyalo kino. Wayise wiiki nga zaagala kubeera wiiki 3 kukyanga ekikangabwa ekyo kibaawo. Ekikangabwa kyali kya mutuuze waffe baamutta mu ngeri enzibu ennyo ng'ate baamusanga waka. Era ffenna bwe twafuna amawulire ago nti omutuuze oyo gwe bayita Sande afudde era bamusse, twatandika ebirowoozo byaffe okunoonyereza nti ekitundu kyaffe kyonoonyese kitya okutuuka ku ttemu eryenkana wano 25. Tetunnafuna kufa kwa kikangabwa ng'okwo. Naye kyatutiisa nnyo okuwulira nti nno bamutemudde bamufumise bufumise. Twayanga okudda obuzibu emabegako nga waliwo omutuuze omu eyamukwata ng'amuvunaana ensonga era ng'azeekuusa ng'agamba omutuuze oli waliwo omwana we yafa ne bamusuula ku kibanja ky'ono n'amukwata n'amutwala ku poliisi. Baamunonera mu kyalo okumutwala ku poliisi nga erusi tekoze ekyo tetegedde tetwategeera. Naye oluvannyuma lwakyo ne tugendayo tufolowinge ku nsonga ezo lwaki babatutte. Tugenda okusangayo amawulire nti waliwo omutuuze munnaffe omu eyamwemulugunyamu ng'alowooza nti ono yafudde ye yabadde mu kikolwa ekyo. So poliisi n'ebikwatako ripooti twali tetunnabanda kuzifuna ezaavaayo bazaali zitya nga tebannazituddiza. Then oluvannyuma ndowooza baakiraba nga talina buzibu ne bamuwa bondi n'akomawo. Bamuwa bondi n'akomawo ku kitundu ne tubeera ku kitundu kati gibadde emyezi ndowooza nga 3 kiringa 4 okuva lwe yavaayo
naye nga ekyalo kirina omutuuze gwe kyekengedde abateese ku bunkenke nga yoyo eyamutwaza mwami bamuyita oluka nga buli wa neighbor ali awo agamba nti nze bwe boogera ku kufa kw'omwana we agamba buffe twakisa omwana bwe boogera ku nnyumba eyayokyebwa ewuwe ng'agamba nti era baneighbor be bagyokyeza bwe boogera ku kikomero ekyagwa ewuwe ng'agamba baneighbor be bakisudde kaakati baneighbor bonna ne babeera ku bunkenke nga n'oyo eyafa mwali kubanga omulambo gwasangibwa eri ku kidiba ewuwe n'amuteeka mu nsonga nti nno yakoze eki yassa omwana naye tuba tuli awo nga batutuusako ago amawulire ag'ekikangawo timutuuze munnaffe akoze eki afudde mu nfe eyettemu twasigala emitima gyaffe girowooza nti osanga bino ebyakola ki ebyaliwo mwe mwavudde ensonga eyo tukola emikolo egy'okuziika muntu n'aziikibwa naffe ng'ekyalo olw'ekikangabwa ekyo ekyatutuukako poliisi neetuwaliriza tukubwe olukiiko olw'ekyalo twogere ku biriwo era twalukuba lwatuula na wano wennyini kati terunabaza na wiiki 2 ng'olukiiko lutuula olukiiko lwatuula ensonga ezaavaayo mu batuuze nga zigamba nti bannange tulina omwami bamuyita oluka naye takyakolagana na muntu yenna ku batuuze abamwetoolodde wabula buli omu amulaba nga mulabe buli ekizibu ekigwewo alowooza nti baneighbor be bakireese so omusi babiri wabula baneighbor bonna abeetooloddewo mu lukiiko olwo lwennyini ne tutegeeza osi nti tubeeko solution gye tukola oba okusisinkana omwami oyo ayitibwa nnyonnyole lwaki ye omuntu omu yatakwatagana n'abantu bonna abamwetoolodde ne minutes ez'olukiiko olwo tuzirina ku bintu byonna ebyayogerwa naye ku olwo omukulembeze waffe owa poliisi yaffe eya Kyampisi ye nannyonnyola naga nti anze ebyokufa kw'omuntu ono byemugamba nti mwabifunako ripooti nze saaliwo nali ku kalulu kekawempe naye bakama bange be babikolako kale olukiiko lwonna ne basigala nga si bamativu nga bagamba nti ebyagwa ewooluka eby'omuliro tetwategera gye byakomya nga ate byasibya abantu ne bagamba ebyekikomera nabyo tetwategera gye byakomya wabula kyetwasembayo okuwulira nti eyawaaba olw'ekikomera abakulu baava Kibuli ne balagira ateebwe kati nno munnange bwe mba nkunnyonnyola ebintu bino nze mbinnyonnyola ng'omukulembeze kubanga neewayo kukulembera abantu naye naffe tuba tutya nga tubirabamu obuki n'obulabe gw'omuntu omu amaanyi agajjawa agayiza n'okulagira abakulu abali Ekibuli ne bakola ki ne bawa ensonga nti oyo bamuwe bondi mangu afulume era nange kati nkuwa bino nga nange era ntya olw'ensonga nyinza okugattibwa ku muwendo gwabo abasobola okukolebwa obuki obubi kati ekitundu ekyo kya Pida Zone kiri ku bunkenke olw'omutuuze oyo era basula tebeebase okuva Sande lwe yafa era ne batuwa amawulire nti eyakwatiddwa omu ku bo basooka kukwata yavuga owa booda era ne tuddamu essuubi ne tugamba baba bakutte owa booda era kiri nti n'abalala bajja bafuna tuba tuli awo nga batugamba nti mwategedde nti omwami oli gwe mubadde mulowooza gwe bayita oluka Philip Awawali naye bamukutte ekintu akirimu kakati ne twewuunya nnyo omuntu obutaba nakisa oba butagoberera bulungi ensonga okuwaayo bannammwe mu bulamu okuva mu bulamu ebintu ebifaanana bwe bityo so n'olwekyo tusaba gavumenti yaffe tuyambe ku bantu naddala bano abalina n'amaanyi amalala gye tutamanyi gye gakola ki gava abantu balina amaanyi ag'essente ezisobola okugyawo bannaabwe abantu balina amaanyi nga balina obuyinza ab'obuyinza be beesiga ye ng'asobola okugyawo obulamu bw'omuntu era nga ababugjawo tebeetaaga na kufolowingibwa n'olwekyo bwabaawo obwenkanya omutuuze munnaffe oyo tubadde tusaba ensonga zino nga bwe batandise obbakwata bazisale n'obwenkanya effamire efune obwenkanya ku musango ogwo bwe guba nga baguguddewo nga ddala gye guli nga n'abantu babakutte bannange tusaba poliisi oba abalamuzi ebitongole ebigenda okukola ku musango biramule n'obwenkanya ku nsonga eyo
abatuuze baffe basobole okwebaka ku tulo kubanga waliwo abateebaka be baliraanye oyo gwe bakutte tebeebaka tulo era essuubi lyabwe kati libali muki mu bantu abakutte ku nsonga eyo nga ne chairman w'ekyalo amutya n'abatuuze bamukolaki bamutya nange kennyini mutya lwaki simutya kubanga nagendayoko nange omulundi gumu nga ekikomera kigudde yajja buzina ngamba nti I have no time for you kale nze vice chairperson just okubuuza just to greet into good morning nagamba have no time for you kakati bw'otaba na biseera bya mukulembeze akutwala ku kyalo abana abatuula bogamba nti nno buli kizibu ekigwewo ngo be bakiteeseewo bo banaaba bakola batya nga tolina budde bwa mukulembeze. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. The subscriber you have called does not answer. Please try again later.